Alipoota ya poliisi yafulumizibwa eraga nti obubenje obusukka mu mitwalo 2.5 bwe bwagwawo ku nguudo omwaka gwa 2024 nga bweyongera n'ebitundu 6 n'obutundutundu 4 ku buli 100 bw'ogerageranya n'obwagwawo mu mwaka gwa 2023 ng'abantu abasoba mu 5,000 be balugulamu obulamu so nga bangi baavaawo n'ebisago. Alipoota eno eraga nti okusinga obubenje buno bwava ku kuvugisa ekimama, ebidduka okubeera mu mbeera embi n'ebirala. Kimanyiddwa nti buli ennaku enkulu ezisemberera obubenje bweyongera ku makubo ekiviirako emitima gy'abantu okwewanika. Kati mu kaweefube w'okusalira ekizibu kino amagezi, abagoba b'ebidduka abeegattira mu kibiina ki Uganda Professional Drivers Network basisinkanye olunaku olwaleero okukubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okumalawo obubenje bw'ebidduka ku nguudo. Crashes are tragic and they are sudden. A number of people who get killed on our roads have dependents. They are business people, men and women. They have children whom they are paying in school. Okusinziira ku bano bakizuula nti abantu bangi naddala abagoba ba taxi ne bodaboda baddukira ku nguudo okusaabaza abantu nga tebasoose kufuna kutendekebwa kumala ekimu ku biviirako okweyongera kw'obubenje. Professionalizing the driving industry starts with professionalizing the training schools that train the drivers, but also the trainers. It is absurd that Uganda has no licensed training institute for training driver trainers. Amateeka gandiragidde nti omuntu oyo yandibadde atendekebwa okusooka mu matendekero amalungi agamanyiddwa. Kati tulinawo n'amatendekero nti olwaleero gula emmotoka enkya otandika okuvuga. Era bagamba gavumenti ekyalina obunafu okuteeka obupande ku nguudo. Ebipande ebyo bibbibwa ate bekikwatako ne batafaayo kuzzaawo bipande ebyo. Ekyandibadde ekirungi nti buli driver yenna yandiyagalidde ku luguudo olwogera naye. Wabula bano ate banenyezza n'abasirikale b'oku nguudo abeesuulirayo ogwa naggamba mu kukwasisa amateeka g'oku nguudo ne badda mu kulya enguzi. Balaba emmotoka ziganyegenya, balaba omuntu nga tasaanidde kubeera ku luguudo naye olw'okubanga tuyina corrupt mind kintu kidoogo. Oli olumuwaayo akasente oba bw'agira bw'ati afunye ekikonde enguzi twagifunira amannya mangi. Kati wano we basinzidde ne basaba wabeewo enkola ekaka abagoba b'ebidduka okufuna okutendekebwa okumala sinnakindi n'okubazzangayo okwejjukanya ku birina okugobererwa. Enkola eyabeerangawo nti omuntu bw'aba tanneekakasa kidduka tajja ku luguudo. N'ekirala omuntu bw'obanga okyali muyiga wandibadde oteekako ebipande ebiraga ku mmotoka yo nti oli muyiga, bano abalala abakugoberera n'abakuuli maaso bakwegendereze. We use this conference to call upon government to ensure we professionalize the industry. We work with the private sector to establish a training institute that will be training professional drivers and regularly refreshing them. Bano era baagala gavumenti ezzeewo enkola y'okuteeka ekkomo ku myaka gy'abantu abavuga ebidduka kikendeeza abavubuka abavuga ebimotoka ebitali bya myaka gyabwe. Kampuni mangi naddala agakola ku nguudo agabali amawanga agakulaakulanye sijja kwogera mannya naye bagaba obusente nti oli ajja kujja agambe nti omuvuzi wa sino twakoono muwa $45,000. Kati kufa abantu abakuzeemu abalina family ffe tetukolera ezo ssente. Kakati n'osanga abaana abato myaka 25 n'okutagiweza nga be bavuga emmotoka ezo. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.